Nkomyewo n'amateeka agafuga obufumbo bwa weekend. Obufumbo bwa weekend gegana amateeka goyina okugoberera mukyala. Etteeka erisooka toleka bizebete. Oleka byaki? Bino nerabiddeyo akagato kange akamu. Nerabiddeyo wiigi. Owerabira byaki? Kwata kacyawo nga wewazze naye mupakire mu kaviira oba mu nsawo gooyinga. Oleka byaki? Mbu tutya nnyo tugambe banange tugenda obbiza ebbali ife emboozi egwe makerenda. Etteeka eryokubiri toyokya tolabisa mbw ate amasati nagasanga gaguba nga kunyiza nnyo engatto nasanga yaguba ate ya swedi nodduka mangu ku mafuta bakuwaane n'ogula petroli noyisa ku swedi marriage material. Etteeka eryokusatu don't overbuild him. Tomuzimba nnyo onoonya by'oneekwasa. Mwera musajja nze yamuzimba building materials jangu na ntono komako ku musingi yakwata ateeke ku madinisa omulala asange ku madinisa ateeke ku wall plate omulala asereke kuyambagana. Don't overbuild him. Musajja muzimbye abamu nno mubazimba ate ne bagwa temuteekamu seminti amala kyokka naye n'ogamba musajja muzimbye wazimba ki okumukubisa akadongo. Etteeka erisembayo obufumbo nga bwa weekend kitegeeza jangu ku Friday evening oba night vaawo ku Sunday evening oba night osigalirayo ki ku Monday ate abamwina n'akatijjo mukendera ddala paka lwakusatu ogenda otya mu weekend ate n'oyingira Monday Tuesday n'otaswala ne Wednesday. Guno omulimu obeera okyali ku part timing kale tukiyite nti